Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Richard Odong alabudde bammemba ab'ekibiina ekyo wamu n'abakozi ku kitebe ky'ekibiina ku kwejalabya okususse abalabudde nti bakomye n'okugula emmotoka ezitemyanga omuntu wamu n'okwemulisa ng'enjogera bw'eri. Ssaabawandiisi w'NRM Richard Odong era alabudde bannakibiina ekyo ku kuteekateeka obubaga obw'okwejalabya obususse obw'omulamuzi n'abamu nga tebayinza kuvujjirira bubaga bwabwe. Bino abyogeredde mu musomo gw'olunaku olumu ogwategekeddwa ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM abakozi ne bammemba b'ekibiina ekyo we basinzidde okukubaganya ebirowoozo ku byenfuna byabwe n'okukubirizibwa ku ngeri gye bayinza okwekulaakulanyamu. Richard Odong ategeeza nti kyansonga nnyo omukozi okumanya engeri gy'akwatamu ensimbi z'afuna era n'ategeeza nti kirungi nnyo omukozi okusala amagezi gonna agasoboka okkekereza ku kasente akatono k'ayingiza. Era wadde abavubuka amagezi ab'ekibiina ky'NRM beemanyiiza enkola ey'okwewala ebintu eby'okwejalabya naddala eby'okugenda mu kwesanyusa kubanga kiviirako abavubuka bangi okusaasaanya okusinga kye bayingiza. Professor Lawrence Ssemwogerere ye alabudde bammemba b'ekibiina ky'NRM ku nkola ey'okwewolanga amabanja ge batasobola kusasula n'ategeeza nti okumala geewola nsimbi okutali kigendererwa kiwunzika amabanja gawunzika gabasudde mu nnyanga. Ambassador Barbara Nekesa nga ye muwanika w'ekibiina ky'NRM azzeemu okufalaasira bannakibiina ekyo okusala amagezi agongera ku nnyingiza yaabwe nga batandika emirimu egy'ebbali kubanga emisaala gyokka tegisobola kubabeezaawo. Rosemary Nasubuga Senninde ssaabakunzi w'ekibiina ekyo era nga yatesiteesa omusomo guno ategeezezza nti ekibiina kyeteefuteefu okwongera okutegeka emisomo nga gino okubangula bannakibiina ekyo baleme kukosebwanga olw'ensimbi ze bakwata mu ngeri ey'ejjenjeero. Ategeezezza nti kaakano nga beeteekerateekera akalulu k'omwaka 2026 ekibiina ky'NRM kifuba nnyo okusomesa bannakibiina n'abawagizi baakyo beeteeketeeke bamanye enkwata y'ensimbi esaanidde bakomye embeera ey'okusabirizanga buli kadde. Ekitongole kya poliisi ekizikiza omuliro kirangiridde nti omuliro ogusinga okukwata ne gusaanyawo ebintu n'obulamu bw'abantu ogusinga guva ku bulagajjavu n'obutabeera na bikozesebwa mu kwetangira omuliro. Poliisi egambye nti ekizudde nti abantu abasinga obungi okufuna obuzibu bw'omuliro naddala ab'amasomero tebalina bikozesebwa mu kuzikiza muliro nga n'abo ababirina tebamanyi kubikozesa. Semaganda Henry okuva mu kitongole kya poliisi ekizikiza omuliro asinzidde ku ssomero lya Lubiri Nnabagereka Primary School mu kusomesa abayizi n'abasomesa ku ngeri gye bayinza okwetaasaamu akaseera ak'omuliro n'agamba nti omuwendo gw'abantu abamanyi okwetangira omuliro gukyali mutono nnyo. Semaganda alabudde abakulira amasomero batwale ensonga y'okulwanyisa omuliro nga nkulu nnyo olw'okutaasa abayizi. Ebintu ebivaako omuliro ebiseera ebisinga ensonga erinja kubanga emu n'engeri mu bintu bingi bulagajjavu. Buli ekivaako omuliro kisobola okuteekebwa mu kifo nga kiziyiza omuliro okubaawo. Naye ebimu nga ffe balanyini masomero tubitunulako obutuzi tubireka awo. Abamu twerabira naye nga kyekiyisako omusango singa kiba kibaddewo. Etwala ekyokulabirako begaba amasannyalaze naye ogakozesezza nga walina ogakozesa. Bwe wafuna omuntu okukolya wayalingi kyagamba okukola kyewakola oba wagenda nakiri layisi olw'okuba nti ssente tewali. So amasannyalaze oluusi gatuukyanga bulagajjavu. Mu mbeera y'emu Semaganda Henry yeeyamye nti ekitongole ekya poliisi ekizikiza omuliro kyakwongera okutalaaga amasomero ag'enjawulo okusomesa abayizi n'abakulira amasomero ago ku ngeri y'okwerinda ebibamba eby'omuliro. Engeri ki gye bayinza okweŋŋangamu ebibamba by'emiriro naddala tuli kaweefuba w'okuziyiza kubanga bw'ogamba nti kaninde gubeerewo omuliro muzibu okuzikiza so tuli kaweefube ow'ogezaako oguziyiza okubaawo. Nfeewo okusooka okulaba nga tusookera mu masomero tuli mu bifo ebisinga okuŋŋaniramu nnyo abantu ebiri eby'enkizo okuba nti bivaako emiriro n'okuba nti obulamu bukosebwa naddala ng'abaana tebeesobola baana bato. So kati tulina okubalaga bo bennyini ki ekyokukola omuliro guno obutabaawo. Osanga omwana ayinza okujja n'ekino nga tamanyi nti kiyinza okuvaako obulabe bw'omuliro. Omukulu w'essomero lya Lubiri Nnabagereka Primary School Kalyesuubula Christopher ayaniriza enteekateeka y'okubasomesa ku muliro mu masomero gonna n'agamba nti egenda kuyamba nnyo okutaakiriza abayizi n'abasomesa ku busandali obugwawo. Enteekateeka eno n'egenda kutuyamba mu ngeri eziwerako. Okusooka byonna mu nteekateeka eno
mu kutusomesa kuno tusobodde okumanya biki bye twetaaga okuzikiriza omuliro ng'oggyeko fire extinguishers tubadde tuyina waliwo ebintu bingi bye tuyise bye tubadde tutamanyi nti byetaagisa okubeera naffe mu kuzikiriza omuliro era ebyo byonna tugenda kufuba okulaba nti tubiteekawo bibeerewo bitabadde bitaliiwo manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Chalkmail omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba tewewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Omuntu asobola okwegaana omusango wadde nga mu kusooka yali yagukkiriza nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Omuntu avunaanibwa omusango gw'ekibonerezo oba guyite criminal case singa abakkiriza omusango ayina eddembe okukyusaamu ku ebyo byakkiriza n'amala n'agwegaana essaawa yonna kasita kkooti ebeera nga tennaba kumusalira kibonerezo era senga abakkiriza oba oliawo n'asindikwa ku limanda nga omulamuzi awandiika ensala y'ekibonerezo omuntu ono bw'akomezebwawo asobola okwegaana omusango era bw'agwegaana kkooti eba erina okukiwandiika nti agwegaanye awo oludda oluwabi ne lutandika okuleeta obujulizi. Gavumenti etendereza abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform NUP mu disitulikiti y'e Gomba olw'okwenyigira mu nteekateeka y'okukuza olunaku lw'abazira olugenda okukwatibwa ku Sande eno mu ggombolola y'Empenja. Emikolo egy'olunaku lw'abazira gya kukulemberwamu Pulezidenti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni era abantu abasukka 48 be bagenda okwebwa emidaali okusima emirimu gye bakoledde eggwanga. Omutesiteesi omukulu mu ofiisi ya Pulezidenti Haji Yunus Kakande ategeezezza bannamawulire ku ofiisi ye mu Kampala nti gavumenti nsanyufu nnyo olw'abakulembeze b'ekibiina kya NUP e Gomba okuli omubaka wa Paalamenti wa Gomba East muna NUP Godfrey Saazi ne ssentebe w'eggombolola y'Empenja muna NUP John Bosco Seggirinya abeenyigidde mu nteekateeka ez'emikolo gino nga tebayingizaamu byabufuzi. Njagala bategeeze nti n'abanuku tuli nabo bategeezezza LC3 owampenja tuli naye era tukoze naye okuva lutwatandika emikolo gino era mobilizinga abantu mu kitundu ekyo kutegeezezza nti wenagendayo wiiki nga 2 eziise okubayo olukuŋŋaana ekanoni kumanya ku disitulikiti omubaka akiikidde ekitundu ekyo gwebayita mukulu Honorable Kusazi yajja mu meeting ate nga banupu nina ebingi bwe tuba tukola emikolo gy'eggwanga kubanga oli mu Paalamenti ate mubayisiza amateeka agakola ku bantu bonna wezi oli wa nuupu oba toli wa nuupu kati ate nga bakola emikolo gy'eggwanga ate obulayo otya Saazi naye ojja bonna babadde tubadde nawo mu miitingi ne bakansalas n'abanuupu. Haji Yunus Kakande agambye nti abaka ba Paalamenti bonna bayitiddwa okwetaba ku mikolo gino nga tebawuddemu njawukana za byabufuzi kubanga guno omukolo gwa ggwanga lyonna. Haji Yunus Kakande agambye nti Gomba yalondeddwa okutegekerwamu emikolo gino kubanga kye kimu ku bitundu ebyayamba ennyo mu lutalo olw'okulwanyisa gavumenti ya Obote era ebibinja by'abayeekera aba FEDM wamu n'abalala gye baali basinzira okulwana oluvannyuma ne byegatta ku bayeekera ba NRA. Penjaawo ng'olutalo olw'okulwanyisa gavumenti eyaliko ya UPC lutandise manyi ebibiina ebyo FEDM ne UFM ebyasooka okutandikira eno okulya na Kampala Nalubugo Nakasajja genda mu Mpijaawo mu Mawokota baliibe baali bakontrolinga ekitundu ekyo eky'Empenja mu kulwanya nti olwokuba baali basoose amagye ne gabazinda aga UNLA ne batta abantu abawera n'abalala babajja wala ne baleeta ku loole babasuula. Ate ye omukulembeze w'ekibiina ky'NRM Masuuliita Namwanja Muwadda akukulumye olwa gavumenti okulemwa okukola ku nsonga ez'enkulaakulana eyannamaddala mu bitundu bya Buganda ate nga bye byakosebwa ennyo mu lutalo olw'ekiyeekera olwaleeta gavumenti y'NRM. Olunaku luno okusinga lwava mu kitundu kino ekya Buganda enkulaakulana bw'ogitunuulira eri ebitundu byaffe byalimu akanyigo kano kaleeta emirembe mu ggwanga ffe nga Bawangalya tulaba nti enkulaakulana tetambula bulungi so nga ate waliwo ebitundu ebirala byolaba nti tebyenyigira nnyo mu mbeera eno eriwo n'ebyo biri waggulu kivudde mu bunafu abakulembeze pulezidenti baalonda mu bifo bino kivudde ku ki okulanga ebitundu byaffe byalimu akanyigo kano enkulaakulana eri wansi. Wabula Yombaka Saz Godfrey agambye nti ye yagenda mu nkiiko ezasooka ez'okuteekateeka emikolo ng'anoonya engeri abantu abafiirwa ebyabwe mu lutalo olwo gye bayinza okuyambibwamu so si kuggusa bigendererwa by'NRM. Nze bampandiikira mu kusooka gye tulabe bwe tuwa background y'abantu baffe abafiira mu lutalo
bwe najjaawo ne waliyo olukiiko lw'aba stakeholders abakulembeze bonna mu Gomba east ne west naye nagenda okutuuka mu nteekateeka egenda mu maaso eringa ya kibiina kya byabufuzi era okuva ku olwo ne mmanya nti omukolo teguliimu ffe wabula gulimu abo abasayidi emu era ng'ebigendererwa byaffe oba ebyange binali nsuubire birina okubaamu saabirabamu era okuva ku olwo siddangamu kubyetabamu. Poliisi e Masaka enunudde abaana 10 abadde bakukusibwa okutwalibwa mu bitundu ebyesudde Uganda. Okusinziira ku poliisi bafunye amawulire nti waliwo abaana bateekeddwa mu kamotoka akatono nga bagudyekeddwa nti batwalibwa ku muliraano e Tanzania bafune emirimu egy'okukola. Akamotoka kano namba UAW 15W kakwatiddwa mu bitundu by'Ekimanya Kabonera era ne musangibwamu abaana 10 abadde munda mu kamotoka ako ate nga ku bonna tekuli aweza myaka 15 okuli n'abawala 2. Abamu ku baana bano babadde bakyasoma era basangiddwa nga bali mu uniform ez'amasomero gaabwe so nga ye dereva w'akamotoka kano olutegedde nti giwunye abuuseemu n'abinnyika mu nsuwa. Abaana bano batwaliddwa ku poliisi y'Ekimanya gye banagibwa okuzzibwayo mu maka g'abakadde baabwe nga poliisi bw'ekyanoonya omusajja abadde abakukusa. Adumira poliisi y'e Kabonera John Kamulali ategeezezza nti abaana bano bakyakumirwa ku poliisi eyo okutuusa nga bazudde bakadde baabwe.